Map is okay. But right now we are at Busia CPS. For me, I'm calling Buyinza Gerald Ngobi. I'm from there Tira. Tubadde tubala abantu abatayina aba street ababeera ku street batayina waabwe kugamba basobola ku street then nabalala bana bavuga ebiroole bino ababadde bafuluma ggwanga abagenda nga Kenya n'abayibaasi olw'ebbaasi zibadde zigenda Kenya naye nga saawa 6 gw'ekiro gwabasanzewa wano mu Uganda. Busia waliyo ebintu bye basuubiza nabo nti bakozesa tebabituukiriza. One, nti stickers omuntu emmotoka bw'emala okubalibwa ina okubeerako stickers naye stickers teziriiwo. Era ne matrailers akasinga obungi bw'okutwala ku driver akubuuza naye stick eriwa era n'omuddamu nti nosirina kanaagamba emmotoka yange tekola ki ebibala. Yeah, we have not yet received them, but like I said, those are not of material nature. What is important is the data collection. We have got the tablets and we are able to talk with the people to find out whether they have been enumerated or not. And they are very free, very approachable, and we are moving on well. So the bags, yes, the bags are important to protect the tablets. But without the bags, we are able to move. Lero tutandise bulungi Kasese ne floating population sawa mukaaga za katuuka. So Kasese tuyina points 2 which have been manned by the security thanks to the security agencies in this district. We have somewhere in Bugandawala where they are waiting for all cars that are coming in. We balindidde mamotoka agayingira n'agafuluma. Nene hima bateseyo spot endala gye ba capturingira amamotoka agayingira n'agafuluma. Kwegamba Kasese tutandise bulungi tuyina n'abaana abasula ku nguudo tuyina spots 3 bwe tubakwatira baba no spot emu eno endala eri ku roundabout endala eri Mombere 1984 tuli wano ku panso machine ziganya otandika kubanga tuloginga ini bigana buganyi ate kuva mu ntandikwa byali bikola because we are logging in as we are logging in the training mode. Olwaleero wano e Kalangaalo nze bamaze okumpandiika census kye tuyita census oba bamaze okubalibwa era nyina essanyu lya nsusso olwa process gye mpisemu nange mbadde njiga. Ebimu ku birungi ebiriwo nti guno omulundi gwa internet tugenze digital so bintu byanguwako nnyo tetwetika bitabo bingi okusingako emirembe emirala. Nanye madam zesebajja kumpandiika mwe muze gwanga lyaffe mabega baliddeyo sente bazinaabula nnyo obeera n'omuntu obanga alina n'ennusu nze byatanga okuntanya no gavumenti mweyongere mugende walala n'ofuna kitono kyofunye okukisaasanya zenako. It is 8 o'clock. We have not yet started because we have the challenges with the equipment, especially the tabs. We have raised these issues during the training for the 9 days. They have never been addressed. We have the IT, regional IT. We also have the district IT. Mbalinze nga sibalaba obwenki obwedda ndi wakanze ngenda 12 kati obwedda ntudde mbalinda sibalaba. Census tutandise ku ssaawa 2 era ba enumerators baffe bali ready bafunye census materials zonna bafunye kapi bafunye ensawo bafunye zi reflector era emirimu gigenda bulungi sofa abantu baffe gye tutannatuuka mubeere bakakkamu abakozi bagenda kujja bababale. Tubabuuza tebagala kukuddamu ate bagamba tubalwisa bo balina obwangu bagenda kugenzi waka bagala genda kuganti babale waka ate ng'eteeka litugamba nti tulina okubabala nga bakyali wano nga tebanagenda luddawa ewaabwe waka kubanga tusuubira nti tetwagala baddemu babalire eri waka ekyo kati obuzibu bwe tusanze wano ebbaasi.
katate maama wayogere nga nawe wayogera dde eno kati babagala bategeera eri abantu baffe tetunawulirayo buzibu kujjako waliwo wetuzudde nti wetusiŋŋaanye nti kampete zikola bulungi tubawadde backup okusobola okuba reinforcinga exercise egende mu maaso.